Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nze Mukunja wangambye nkukubireko mu Ndobeso. Mukunja. Ati Wange. Lola bandegere mpola. Obudde bwabunyogovu. Oli otya? Jendi. Oli otya? Jendi tebatera kunkubira amasimu kati wenkubidde mbadde. Kakati wabadde ogamba ki? Nina obuzibu oba kale naye buzibu kubanga na sister wange hello Nyabo na sister wange bamuyita Goleti naye Mukunja bannange ndi wano ndi mubeeralike nina okuteebereza nti no Goleti alabika ayagala bba wange. Alabika ayagala bba wange? Bbawo? Bannange tava waali buli kaseera abeera ne bba wange wenkuba esimu ya bbange Goleti yagikwata newengezaako okuba esimu ya Emma Goleti yagikwata. Kati kambuuze Emma gwe tumubuuza lwaki esimu Emma tumubuuza lwaki esimu ye Goleti yagikwata. Nange mukwano mbuuza Emma nga mamuna esimu ya layini yagiwa Goleti akozese ku mobile money. Ndi wagikozesa nga mubaba kati biriya bannaye Mukunja nyamba kuba nze ninsobedde. Binsobedde sikulimba tumanyi kigenda mu maaso wakati wa Emma ne Goleti ate saagala pakukira nsonga kubanga nyinza opakuka nga tewali kigenda mu maaso nenyonoona ebintu. Kale yene namba gye wampeerezaako yeeyo yani oyinza okuba ya Emma neyinza okuba era Goleti n'agikwata. No gye wampadde yeri Emma gye yamuwa. Emma gye yagamba gye yamuwa. Kale neyanza nyo Mukunja era kutuvaako. Hello? Wange? Onani? Goleti. Ani? Goleti. Kati Goleti oliwa? Ndi waka. Ati Goleti gobera side ki? Nsambya. Kati Emma muyita otya? Abamulamu wange. Muba munzanya. Muba munzanya. Wallahi nze teri naye. Kati yage ogenda kumulaba koddi. Wange? Ogenda kumulaba koddi? Ndozera wakawungeezi mpozi yanyina gwe nkubidde wande mugamba nakubira. Nenga anajjako yakawungeezi. Wange? Anajjako yakawungeezi? Ate singa mbadde nina essimu ya mukyala we. Nteguwe?
bali bonna kati kati naye n'oyo naye kati essimu line agireke nate ye n'asula eri anti alina simu ate tasobola agiteeka mu simu ya mukazi we okuba akubira abali ku layini ye bonna kakati gwe kati ate gwe mbadde ngamba gwe ne sister wo muli ba kinywi kimu naawe osobola omugamba mulimu n'eno andero sibikola ssebo kati gwogimuterekera abakazi bannange anti nga nesiga kuba amanyi sibikola eri kakati singa eya mukyala we nagirina naye sikyagirina tusomere onjogeredde bulungi nange naaliyagadde naawe nkulabeko nga oli taliiwo eddi enkya onaakangulira kale agenda gulabi abakapooka asitagafuna abadde tagamba gwe ati kubadde osaba bwoti bannange ebisanyusa bingi ku makya Mukunja ne Amotyo Mbalanguzi sisooka creative forma Endobeso mugiwulidde abantu bano baagala ne byaddala nabuuza kituufu amanyi agikafulira asidi mwambera kawo naye kutuudde nnyo mwana muwala bw'ali oyo mulamu yandibanga yamujjala dda kubanga mwange nategula olaba naawe mugambye nti mpiya njagala kulabeko ate nakkiriza nakkiririzaawo kakasi awo baami muganda wakimanyi nti omusajja alabika bamumutwalako dda haja tuyino ekibadde ndi hagikasule amanya jatinnakonyiwa nekawa abaana bawala ennaku zonti bakyali munsa olaba nawe gwatamanya kugambidde ntiiye mbagamba mbufe abasajja abeeru abakazi tebatera tugaana oli ku TV anze wange nabagoba mage nenyamba sigadde ndeja tinakonyekabo okuzizaki nti oli ku TV kwakulabidde nze mbadde ndowooza ndaba Mukunja mwabale kuweereza kale ono Mutebi Francis emwanyi mukotanga bulijjo Mukunja omukyalo oyo mugezi ate okuba amwagala omwami ono Mutebi yenna mama okota webale nnyo Mutebi nge Mukunja oyo omuwala aleese Endobeso bambi akuuma lubugo olubaale mubbe bannange abaana abawala lwaki mwagala balamu bammwe lwaki mwagala nnyo entalo bannange kibi nnyo nze mamajjakibwa n'ekiterere omukyabbayiwa mukimbo nti nabo bannaye Mukunja bannaye nibeewuunyisa bannaye kati byonna kati bitegerekanye buli omu awulidde bigenda muhaazi naye gwe osobola okwagala abooluganda Mukunja munnaye ekisiŋŋaana tekikugaana kasitambanga nga obimanyi bigenda bakusimu yaffe kutabbe